So wewe bali kugamba nti muli bawulize naye gwe mbadde kumanya ebbanga lyonna. Naye weewaawo kaakati olina obuvunaanyizibwa okutwala Uganda yonna. Naye breaking news amawulire gessanyu agavaako Emmengo bwe tugiita ssaawa zino His Excellency Robert Kyagulanyi kugambye bamaze ne bamukkiririzaamu ne bagamba nti no yasobola okubeera nga afuga Uganda era bamulabyemu potentials zonna. Kabaka kennyini akkiriza naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno gimpereka like bw'omaze subscribing weegate ku mukutu gwaffe guno. Olunaku lwaleero nga bwe nkugambye Katikkiro akkiriza n'agamba nti ne byaddala Bobi Wine asobola okufuga Uganda kubanga potentials zonna azirina. Mpuuga onaafa nkugambye essanyu abaana ba National Unity Platform ababaddewo ne bakuba enduulu. Vidiyo njaga tugyetegereze bulungi. Speech ye yokka nkugambye eragira ddala nti no he is the next president, he is the next Obama of Africa. Sokola vidiyo eno. Eri Ssaabasajja Kabaka mutuuseeko okwagala kwaffe, mutuuseeko obubaka obw'essaala zaffe, good wishes, mutegeeze tituli bawulize era twagala nnyo obuwangwa bwaffe, twagala nnyo eggwanga lyaffe. Abantu betuvuganya nabo bakikola bakigenderedde okugezaako okussaawo omuwaatwa okulaba nti abantu ba Buganda tebawuliziganya, tebakwatagana. Olumu ne batondawo n'obutali butebenkevu matu obutabaddeewo. Ekyennaku olumu batya n'okozesa abantu abaffe kennyini okutuulira eddoboozi eryo eritumbula okwagala, eritumbula obumu n'eritumbula obutebenkevu mu Bwakabaka bwa Buganda n'eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Nze ngaakulembera ekibiina kya National Unity Platform era kenfunye guno omukisa zabutuusa obubaka bwaffe eri Ssaabasajja Kabaka tituli bawulize, tumwagala nnyo, twagala nnyo Obwakabaka bwaffe era okufaanana ne bajjajjaffe abaasookawo tuli bamalirivu okuuma Namulondo n'okuuma ekitiibwa kya Buganda ebibeerera. Tweyanza ne tweyanzege okukyagala leero Ssaabasajja Kabaka nti olutabalo luno lwanja embuga ku lwa Buganda naye si ku lwa Buganda yokka wabula ku ba Uganda eyawamu. Nina essanyu Oweekitiibwa Katikkiro okutegeeza nti olutabalo twalutandikako dda era nyina essanyu okutegeeza nti bitundu eby'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo gye tuyise baatusiima ne batwaniriza era ne batuzaala. E Busoga baatusiima era bantuuma erinnya erya Ngobi. Ngobi wano mu Buganda abeera nga Ssaaba, abeera mwana wa Bambejja. Era eno baalimpa olwa jjajjange Kaira Kamalabyonna yagenda eyo ne batta omukago e Busoga. Era bwe batta omukago baamuwa omwana muwala, yali mwana muwala mu Mbejja, yamuzaalira abaana baganda baffe abali e Busoga. Awo nno we najja erinnya erya Ngobi era ssebo e Busoga ndi mwana wa Bambedda. Oweekitiibwa Katikkiro Mulango baatusiima era bantuuma erinnya erya Okelo Kuch. Macholi bantuma Ogenga Piem, Abalugwala bantuma Obinyi, Abanyankole bantuma Musimbuzi, Abafumbira bantuma Mutabaazi, e Kasese bantuma Musabuli n'ebitundu ebirala. Ekyo nno Oweekitiibwa tubadde tukikola kagenderere okussaawo enkolagana n'okussaawo omukwano wakati w'Abannayuganda bonna ab'enjawulo. Era nina essanyu okutegeeza nti Bannayuganda bonna bakwatagana ate naddala ffe ng'Abaganda nina era essanyu okutegeeza nti abaana ba Buganda matu babembedde mu bitundu eyo bakola emirimu gyabwe mirungi nnyo, baagalana n'abantu be baasangayo, abamu beewanguliddeyo n'abaami oba abakyala, era ng'enkola yaffe bweri ey'Abaganda eyokwatagana n'abantu bonna. Oweekitiibwa Katikkiro Kati n'olutabaalo luno siyinza kwerabira ebimu bugyeko okomyawo enfuga ey'amateeka, bugyeko okuleeta enkwatagana n'omwenkanonkano eri Bannayuganda bonna nga teri atyobola munne, nga teri ajooga munne.
tulina ekigendererwa naddala eri abantu ba Buganda okuzzaawo ekitiibwa ky'abantu ba Buganda. Si justice kitiibwa kya mukubo wabula ekitiibwa ne mu nsawo zaabwe ne mu maka gaabwe. Tuzze tukugoberera ekitiibwa otumbula nnyo obulimi naddala emmwanyi naye era nga bw'onomanya era nga munywanyi waffe bwakitanyiza temwanyi okufaanana n'ebyamaguzi ebirala ebirime yawambibwa. Tulina ekigendererwa ekyokuzzaawo enkola ezo ezitumbula ebulimi, okuzzaawo zi cooperatives, okuzzaawo obuyinza ku birime by'abantu naye n'okusingira ddala. Right, ebyo nga tubitedde ku mabbali, omukulu General Raiso final afuddeyo nayogera ku Father Ssekibira yawambibwa wali Masaka. Video eri very emotional naddala bakatuliki musembere wano gatana subscribinga simanyi ki kyolinda kubanga wano ka osanga information bwe bati sokolabe olwo ne bafather benkuletedde mu maaso abayombi ne bagamba nedda government ya Uganda elimbamu. So because the fund ebibuuzo byendaba abantu bibebuuza kisooka lwaki ejje lyaliruddewo kuwa communication eyo kusinziira ku Diocese ya Masaka yakwatibwa ennaku z'omwezi 3 December amagye gayogedde jjo nga 14 oluvannyuma lw'okumunoonyeza ebbanga nga tamanyiddwako mayitire kimu. Ekyokubiri nga baga nti amagye ge gandibadde gakwata omuntu civilian police bobaluza kusinza ku ssemateeka gegandi badde gakwata abantu nga abatali basirikale. Era tutera nnyo okwagala okugoberera ennyo amateeka ago ne waliwo ekiseera we kituuka ne wabanga either obudde buyita oba nga kyetaagisa okuyingirawo amangu kuba baba bategedde ekintu ekyo nga tebinnaba kusaasaana. Nze kyenjagala okusaba bannayuganda nti basooke bakkakkane kasita kyategerekesa omuntu waali n'abamulina bayogedde nti bamulina ate mumaze n'okugamba nti faaza muntu oba omusisita muntu oba naye muntu ne Nalweiso naye muntu buli muntu kati njagala kutegeezaako bantu nti amagye okuvaayo wateeka okubaawo ensonga lwaki amagye ge gavaayo ne gakwata naye ekirungi tegayogedde ngera bwe ngambye naye abantu kye balina okutegeera nti n'amagye gakwata mukwata nammwe osobola okukwata bwe kiba kyetaagisa kubanga kati nze ekintu bwe kiba kibaddewo nsobola okukwata ewange nakugamba ku ono Father Ssekabira gwe tuwulira mu mawulire ow'e Masaka gw'okyogerako okinga gwe Father munne Father. Nkyali muto waliwo bishop omu nga bamuyita Bishop Edwin Dumbe ow'e Masaka yali atera olumu n'ayogera n'agamba nti ensi eraluse nga sikitegeera bulungi naye nange mu kulaba bwe bituuse ensi eraluse eguddemu eddalo kuba omusajja wa Katonda Father Deus Ssekabira mumanyi mukwano gwange era neewonyeza nnyo okulaba nti baze ne bamuwamba abantu ne beefuula nga akamunyi bwe kajja ne kawamba enkoko ekyo si kirungi era n'Omukama akivumirira n'abantu bakivumirira nga tusigadde musabira busabizi yonna gy'ali Omukama amutaase era Omukama mulungi ajja mukomyawo nga ali bulungi.